tuwe kagenda kufana ye Hai kaina kama penete kiriye kaya kiraga tuli kuchiwa tuli ku launch ya Yuga Tunes. Yes, Yuga Tunes is nga record label ngeze nene ezebweru z'owulira zi Universal zi Sony. So both bazokola kugula music from the artists. Basobola okugula album, basobola okugula single, tekimataringa. As long as you're under the structure ziri UMA, UNCC, the union went to an artist who's already verified, and the verification can only be done mu UMA. Njawulo eri wana UPRS. UPRS distributing the music, collecting the royalties. Yes, kati yo Yuga Tunes, you know UPRS jebuja, eja kubeja music ku Yuga Tunes, because for them it's only about collecting royalties but not distributing the music. Kati Yuga Tunes can market, can distribute, and also helps the artists know branding or mutuaba tuned on the music. So they have to brand the artists, but marketing the artists not distributing our work all over the world. Osubira bayimbi banachifunamu. Those are bagenda chifunamu ate mangu ddala because sente zaabwe tewetaaga kuzirinda bo basooke batunde music then bakugambe how much they've got and they give it to you. Nedda bo batunde music ne bamwanalyzing nti no music is a good song to become a hit oyagala sente muka bwe kiri ate nga ziri immediate. So that is the gain that you're going to funa ate nsinga okusanyuka because tewetaaga kubasita any artist ne banga wakafulumya ekya kiri nti you're under UMA and you have a good song, they're going to give you money for your tune. Je buvuddeko omukyala gwe bayita Anita yavaayo naye gatta kuwuta ne bagamba mwaba UPR mwaba UMA mulimu bayisa bubi. Sirowooza nti Anita yeegatta ku Walter, just yatula n'amwakola ki n'amuwa audience. You understand? She gave him audience. Nabola nti buli TV abadde agenda nga mumwaniriza. Ne bwe yajja wa union agenda complaint zaabwe zibeerawo. Naye right now omulama gwaffe gwa registering all over the country. Kulaga abantu naye UMA is not a Kampala thing. It's a Ugandan association. Ekisinga complaining sabayimbi sente ze mubaddiza mulinga abagulira. Sente ki tetuwanga kubayimbi sente. Kali faganaga yakomyawo 10. Tetuwamuwa sente. Labako what happened is that MSC yayita abaana encouraging Hanson registering encouraging because you are taking a finger we have failed because we didn't have the manpower, the money. So transport, and that was just facilitation. Kale ono ye treasurer wa WhatsApp ya so kamaleo then our transport refund to bali kujana go immediate breakfast lunch and then transport okudayo so asinga uma tubawanga ku percent. Yes, so tibachibala we bacho UMA we have never given out any money. Tetunafuna sente. Watu aliwo obukubagano wakati wabayimbi mwaba wakusinziranga kuti kwakalipaga mamwe emitwalo 10 kamilioni mamwe emitwalo galiana simanya maiko napako 10 kati ekizibu kikyali awo mwawezinga nga mukyokugamba muno katono kamukuwe mwezi kyo oba mwezi. Our artists yafuna sente zino. In fact Hanson yalina mu sente nga making a show ntuno ba artist abanene because baiti bagala simba line nga bola bakamiri kutegera legend waffe ono nga asanyusa aina mbukubanga ondetete Hanson ya nimbe neda just kunyamba because Hanson ali mu bya sente bokubanga kulimba sima statement kyotegeeza nti kulimba nedda amanyi mwagala nnyo ebyononese okitegeera mwagala byononese naye amazima gali nti tewali yagaludde muyimbi n'omuki simu UMA sente UMA tennabagaba sente abantu bano be bakwatagana n'abayimbi nga bazze otuyambako okuregisteringa abayimbi abali batannaba kuregisteringa n'okufuna cards nga ziri authentic. Kakati bwe tufuba with the other cards. Yes, cards are limbi nga complaining quality ya limbi. Yes. So MSC wagamba if they bring those bad quality cards we can do what? We can give them new ones. Ekyo kyongeramu. Kali pamugenda mukolera ki? Baganda bange. Ekyo uliriza listen madam. Tewali yagabira muyimbi sente. Mwe nabali wano muli bannamawulire. There is a time when you go for seminars or workshops. Bogenda ku seminar oba ku workshop bakuwa facilitation eya
transport si bwe kiri bannamawulire temuzibeeramu workshops bwe zityo bwe bamala okuwa transport ebiseera ebisinga bayinza okuwa breakfast ne lunch ekiraba sojja oli n'agamba naye omanyi omuntu ono katumuddize transport it was just transport. That is it. Naye bwaba yagala tuwe sente is welcome. You understand, we'll take it as a donation. Ate tetwagala kuyingira na mu bya kalifa mbuuza lwaki we don't want to enter into that kubanga biwanvu kitegeera biwanvu tetwagala biyingiramu. Naye nga ze sente nzija kwogera as the president zifudde if you want to bring back the money thank you tujaziwa kuba abayimbi ebbangi balina ebizibu so bwetuleeta ezisente tujja kufuna omuntu azeetaagira ddala tuzimuwe so we thank you very much for your donation naye nga tetulina sente zitwali tugabyeko. Mumaze okutambula disitulikiti ez'enjawulo kiki muzzaako mwe ng'abawo? Okay, first of all, tucharegistering abayimbi. Twagala okudda mu office because right now twafunye database about 3,500 artists all over the country. So twagala kutuusa list kakaaga kanaana. Then we can start proceeding with our next program. And this is one of the programs that we are in. We met with Yuga Tunes, welcome the idea, and today we are here to seal the deal with our Yuga Tunes. So every artist that's going to sign under them is going to have to be part of UMA. So this is about empowering the association. Ekirala ekisemba bwe tunaba tumaliriza byonna tugenda kuzzaako okulonda okwa UMA. Tufune okulembeze either obaddewo buddewo tugenda kubeera mitendera ki nga tulonda kuba abantu batugamba ddamu tebakyakkirizibwa kwewandiisa. Olina kuba muyimbi tewali yagambye nti ne memba wa UMA tosobola kuvotinga nga toli tewali bagambye nti tewali yagambye komitu yalina kwewandiisa abayimbi bakyeyawandiikira ezo ŋŋamba baagala okwonoona UMA okiraba waliwo abaagala okwonoona UMA baagala okutukuba obusa but we are very okay tuli fine buli kimu kitambula bulungi nnyo tetulina mutawaana abayimbi bajje beewandiise naye twagala okugjamu abatali baki bayimbi tebategana okujja wotayimba akkirizibwa okujja baba ali muyimbi yayimbi alina akayimba ajja registering so he needs to come and register and be a member of UMA. Yes, and that will be easier for him to okola nekyayagala because you can't, if you're not a member of UMA, you can't effect any change. But oli muyimbi tulina kyotugamba. Enteekateeka ziyimiridde ziti ez'okuddamu okulonda. Kyetunoonya because right now we are not allowed tetukkirizibwa kukuŋŋaana olw'obulwadde buno bwa COVID-19 so tukyakubaganya amagezi tunoonya amagezi tukikoze tutya because database yaffe abayimbi bangi we don't know how we are going to vote waliyo abagambye muno tukole via zoom naye kati abantu baffe abaluwa abakoboko bityo mugambo ki ekyo tutya zoom so we're still finding a way tovala atuluddewo because there is really no way of doing that then also our other leaderships bakyelonda they are surely other regions, they are still establishing their cabinets. So we can't force, to vote national leaders when the other teams are not ready. Naye nze ng'omuntu simanyi abantu abatandika UMA bwe batuula ero right now simanyi kye balowooza baagala okulaba ene batusabire kati mulimu abantu ng'oli si muyimbi nga batwagalamu bwagazi kujjaku ekintu kyaffe bajje bakyonoone kiraba si kirungi kyova olaba era neebaza nnyo Simba akoze omulimu gw'amaanyi nnyo naye nga all in all tujja kufuna ttiimu abantu bambi abajja ne batwerimbikamu nga twonoona bwono nga nammwe wennyini bannamwe mumanyi oyo si muyimbi kiraba mwemulemerako nnyo nga zevuluga kintu kyaffe kyogamba woota si muyimbi ekyo gwakyogedde nandi weewuunyiza nnyo ekyo gwakyogedde era nange neewuumya okubanga okimanyi Redda mbuziza kibadde kibuuzo ekyo kizzamu amaanyi okubanga amazima ogakola ki ogamanyi but tugenda kutereeza ekintu kino lwaki pulezidenti temumuleka ne balayize ne mulonda eno wansi pulezidenti kubanga kakyamuna ba pulezidenti yeyakasinga okukola mukkirize mugaale lwaki pulezidenti wa UMA omulekaako aliko kati ayogera amanya
President ani Sindalera sanyu kwali uya kuli next to you. Mulonda abawansi. Kwa yasinza okukola. Lwaki tetumulekaako ffe nga ffe? Mwenga mwe abayimbi ne mutulane mutesa nga president yasigaleko kulonda abawansi. Tujja kulaba constitution kyegamba. No worries. Tujja kulaba constitution. Yenga cabinet member takiinaako really bull. She has no power. Okukyogera sikisobola ekyo kyogera. Bamemba we balina okukisalawo ate tujja kulaba ne constitution bwekola ki? Bwegamba. Bambi akoze. Bambi akoze. Ayewo body. Ayewo omubiri Bambi. Ayewo. Madam President twebaza nnyo oyewo omubiri era tugenda mubeererawo. Bana ebirungi nga temubikwata. Ebirungi byo tubiragira ddala. Kigenda tukolera senga kinaba kizze tuyinza tukolera Omuganda gavumenti bino ebintu biri political lwaki bijja after kalulu kawedde ate nga omuntu buzibu bwamwe ba journalist buli kintu kyonna kyonna mwagala okiteekamu politics omanyi abasinga mwonna muwagira Bobi Wine we know it tukimanyi naye mwali tuyambe ne mukwata ebintu byammwe ebiri political ne mubijjawo ne tusigaza art mwami kato gwewagirani siina gwe mpagira newagira twaliwo tteeka ligamba nti buli anaabeera mu art ajja kgenda wagire Bobi Wine tikiriwo waliwo ekyawandiikibwa funafuna tetuli balaasi kino ekintu tulaba nga like abantu tekirina katugwe mwagala gamba nti kino ekintu oluzze mbukiina olwokuba Bobi Wine yazze biki kati gavumenti egezaako okay ne bebeera nga kyekoze kasita ekikola aba artist ne bafunamu kubanga ffe bwe tuba tunakuwala ensi bwe beetukuba bapolitician tebabeerayo ffe bwe tuba nga tetulina buujika bwaffe bwe tunywa tetulina mmere gye tulya bapolitician tebabeerayo abagagga tebabeerayo bayirawe ne bafaani baffe tebabeerayo tubeera mu nnaku yaffe yokka ate era artist obeera w'amaanyi ng'olina kyotunda kyotunda gwe kasita kiggwawo ofuuka useless. Yes, tulabanga eno apeze nga abasinga ba legend namwe temukyatunda mwe mugenda anti kisinzira kumanya kutunda kuki kubanza nyinza okubanza siyimbira level yammwe manyi obwana bw'ennaku zino bulina ekizibu kye bulina mwe mulowooza nti ebintu byonna bye tulina okukola bubiteekeddwa okuba nga bibasajjusa ani abagamba n'emizannyo egimu gye tuzannya tetwagala mujjemu mukyali bato you are still under age. Fan base the numbers are the youth. Baliriddawo abagagga wadde olw'okuba balina ba youth alina ssente azijjawa atakola baba nazo bazijjawa nkubuuziza okujjako gwe kitaawo okuwa ssente naga nti genda mu disco era abafunye ssente ng'akuwadde ssente naye gwe olina ssente gy'okola. We are looking for a working class. N'abalala abaakolamu ne bafuna ssente zaabwe kati nga baagala kuwummula mwe mukyatawana n'ensi temumanyi kintu kituufu tomanyi muyimbi wa mutuufu ani muyimbi wa kusanyusa ozunga buzunzi n'ozunga kwono in fact tetusobola kukola product nga tuzikolera mmwe teriyo muntu yali agaggawadde ng'akolera product ng'azikolera mmwe anti bayive ba consumers abasinga ate batya baconsuminga ki you tell me what they are consuming for music waffe tukola abayimbi bambe bamanyi n'okukola show ennene shiba n'akola show ennene kubanga twatwebuuza tuyinza okujja ku ssente zawamu omuntu yakoma okuba nga asobola okukola omuyimbi ow'amaanyi yali mwami Kasiwuukira yatukola nga ku ssente ezeegasa kati essaawa eno omuyimbi agenda kubaganya mu music we ekitabaddeewo era tukyebaliza kati okuba omuntu agenda okikwatamu omukono gw'amaanyi sigamba nti yeeyiiya muntu w'amaanyi tazze kugamba nti nno azze kufunamu nnyo azze kuyamba bayimbi okuba nti mu music waabwe bamufunamu ekyamaanyi kuba tubiddwa ekimala. Naye abayimbi abasinga bavuddeyo nga balinga abatabitegedde kugenda mu maaso bajja bitegeera nga babasasula abayimbi bamanyikiddwa nga balina emitwe eminene ate bo baagala kagwirawo kano kagenda kuba kagwirawo bajja kubanga babawa akasente okubeera nti basobola okweddabulula kubanga okuyimba tukwete tukyalina muntu atugula ssente z'amaanyi kyemmanyi omuntu ono ogenda okuba nga atuwa ku ssente agenda kuba atuwa ku ssente ezeegasa ezigenda okuyamba omuyimbi
kubanga osobola okweyimirizawo ng'omuntu. Mami, Mule muntu oyo. music muwaddeyo mukadde oba mugenda kuwaayo bwe muyita okukola obukozi? Buli luyimba lw'oyina oba lupya oba lukadde kasalwa nga lwamanyibwako kuba tulina ennyimba nyingi nnyo ezatandikibwako nga nsawuno tukyaziwulira ennyimba ng'eza Fide Bongole Lutaaya weziri ennyimba ng'eza Paul Kafero weziri ennyimba ng'eza Bakaro Nakimera weziri buli luyimba olw'amaanyi ne waba balina abazadde baabwe abantu baabwe baasigalayo ennyimba ezo bagenda kuba baziggyamu ssente baleme kuba nga basuubiza bwereere nga tebazifunamu. Tubadde tuludde okukulaba ku mikolo bwegiti naye abantu tebalooze nti bino ebintu bya NRM. Sabo ndi muyimbi Ebibaddewo bingi obadde tolabika. wanje Ebibaddewo bingi obadde tolabika naye leero olabise mu kino. ndabise kubanga kibale kinkwatako ndi mukyala muyimbi nga nyina okubaawo bayita abayimbi ate ngenda webayita abalunzi b'ente ate sigenda kuba siri waayo. Oka akasembayo ku nze ekibuuzo kyange kimu kyokka njagala kikubuuza ensonga egenda mu ggwanga ey'okuba nti wagaana okusasula ssente zo. Tombuuza kasasiro essaawa ezo.